nkwaniriza era we bali kunyumirwa ebyafaayo. Leero tuli ku mukyala Namusisi eyawona okuttibwa ne Luttamaguzi. Abantu bangi beenyigira mu lutalo lwa NRA wabula bonna baalina ensonga lwaki baalwana olutalo olwo nga basinga baali balowooza nti bwe banaawangula bajja kuganyula mu ntuuyo zaabwe oba oliawo. Abamu ku bo wabula beemulugunya nga bagamba nti kye baasuubira si bwe kiri ne babakozesa ng'olutalo olwaggwa ne babeerabira. Mu bano mwe muli ne mukyala Namusisi. Ono yategeeza nti baalabirira abakwata-mmundu bano okumala wiikisi ezaawerako bwe baali nga bakubye enkambi mu maka gaabwe mu kitundu eky'Amakulu-Bita. Mu kiseera ekyo Namusisi yali alina emyaka 18 egy'obukulu era nga ye yafumbiranga abayeekera bano ebyokulya oluvannyuma lw'okumusuubiza ensi n'eggulu singa banaaba bawangudde olutalo. Era ng'olunaku Edidiyan Luttamaguzi lwe baamutta, Namusisi ono yali mu nju ye. Namusisi ayogerwako yazaalibwa omwami Wilson Nsubuga ku kyalo Kagembe Makulu-Bita mu disitulikiti y'e Luweero. Ono bazadde be bombi baayawukana nga wa myezi 4 era nga jjajjaawe omukyala azaala taata we Kasalina Mukuuma ye yamukuza n'amusomesa okutuuka mu kibiina ekyokubiri awo ne batandika okutunda omwenge. Olutalo okubalukawo, Namusisi ono yali atemera myaka egy'obukulu 17 ng'era yali alina muganzi we Christopher Kalule nga baali balina omwana omu. Wabula bano baayawukana, bw'atyo Namusisi n'addayo ewa jjajjaawe Mukuuma ssaako ne Luttamaguzi baali basawo ba kinnansi abaali bamanyikiddwa ng'era ba mukwano nnyo. Bano yadde baali babeera mu magombolola ag'enjawulo okuli Ssemuto ne Kapeeka wabula beekyaliranga era nga mu maka ga Mukuuma Namusisi ono gye yategeerera Museveni ng'olutalo lwakatandika mu 81. Olunaku lumu Luttamaguzi yagenda ewa jjajja wa Namusisi ono n'amutegeeza nga bw'alina amawulire ag'essanyu, n'amutegeeza nti waliwo omugenyi ow'amaanyi ennyo gw'ayagala okumuleetera. Mukuuma yasagaasagana, Luttamaguzi we yamukuba akama n'amutegeeza nti Museveni gw'agenda okumuleetera era nga baali bamuyita Muzeeyi. Mukuuma bagenda omugamba ebyo nga Namusisi okuta obwedda ateeze era awulira byonna ebigenda mu maaso. Wabula bano bakkiriziganya kino okukikuuma nga kyama kubanga envuvumo zaali zitandise okutambula. Olunaku lumu ng'enjuba eri mu kugwayo, abayeekera bano baatuuka nga baali mu 30 nga bakulembeddwamu Museveni. Museveni olwatuuka n'ababuuza obanga waliwo emmere ey'okufumba, wabula Namusisi ne Mukuuma baali bafumbye dda muwogo ssaako n'ebijanjaalo. Abalwanyi babiri baayambako Namusisi okusitula esseffuliya eno okugitwala mu bitooke era n'atandika okubagabula ng'ayambibwako Museveni ng'eno Museveni bw'anyumya ne jjajjaawe. Namusisi ajjukira nti abamu ku bayeekera bano essowaani baazijja mu nsawo zaabwe ate nga bo abalala baaliira ku ndagala ng'era Namusisi ajjukira bulungi abamu ku bano kwe kwali ne Jino Salimusale. Salimusale yeebazanga nnyo mwana muwala ono olw'okubeera n'ekisa era n'amusuubiza nti bwe kataligirya olutalo ne baluwangula obulamu bwe bujja kuba bulungi. Bano nga bamaze okulya ekyeggulo, Museveni yakkiriranga emmanga mu kibira gy'ekikoma ekya mukyala mukulu ono Mukuuma nga ye gye yeebakanga. Bano beebakanga mu groups, nga gurupu emu yeebakanga mu bitooke endala nga yeebaka okwetooloola ennyumba ya Mukuuma. Kino kyatwala wiikisi ezaawerako era nga Namusisi ono ye yafumbanga buli lunaku ate nga baba yeekera emisana beekwekanga mu bitooke ssaako ne mu bibira nga bavaayo kiro olubatambulako. Wabula emirimu gyayitirirangako Namusisi ono naye yali alina okuguma kubanga Museveni yali akakasizza jjajjaawe nti obulamu bujja kubeera bulungi ng'olutalo bamaze okuluwangula. Wabula okubafumbira kuno kwabeerangako omulimu omulala ogw'okubeera nga balina okukweka obujulizi. Okugeza bwe baawaatanga emmere nga nnyingi yalinga alina okukweka ebintu ebiraga nti bafumba emmere nnyingi era nga bwe baawaata amatooke ne muwogo ng'ebikuta n'ebiwata asima ekyennyama abikweka. Buli kimu kyali kitambula bulungi naye wabula omulundi gumu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Buli kimu kyali kitambula bulungi naye wabula omulundi gumu abayeekera bano baafuna amawulire nti gavumenti yategedde we bali. Mukuuma yalagira muganda wa Namusisi ssaako ne muganzi we okubeera nga bayamba Museveni okugenda ku kyalo ekirala. Nga wayiseewo emyezi nga n'olutalo lweyongedde, Mukuuma ono yabeera mu kaseera akazibu. Bali batandise okumulondoola olw'okutereka abakwata-mmundu bano, nga kino kyamuleetera okudduka mu maka ge ne bagenda ewa Luttamaguzi mu kitundu ekya Kikandwa. Ku lunaku olwokubiri bano nga bali mu maka ga Luttamaguzi, abasajja babiri bajja ne babuuza Lutta ludda wa Museveni gy'ali. Wabula Luttamaguzi yeefuula atalina kyamanyi n'okubasekerera n'abasekerera, wabula ne bamulabula obutateeka bulamu bwe mu katyabaga ng'akweka abayeekera. Olwo lunaku olw'enkera ku makya ng'ennaku mwezi 9 Juni 1981, ssaawa zaalinga 12:10 ez'okumakya okusinziira ku Namusisi ono, ab'amagye bajja mu maka ga Lutta ne basamba oluggi. Luttamaguzi, mukyala we ssaako ne Mukuuma jjajja wa Namusisi beekweka wansi w'ebitanda, ate ye Namusisi yali ali olubuto akaseera ako yali asula mu ddiiro. Ab'amagye bano baabuuza Namusisi ono ludda wa Luttamaguzi ne Museveni gy'ali, kyokka Namusisi n'asirika ne bamukuba ekigala ky'emmundu. Baatandika okufuukuuza ennyumba era okukkakana ne bagwa ku baali beekwese wansi w'ebitanda. Luttamaguzi yali mu mpale nnyimpi, baamusiba akandooya ne bamukasuka mu luggya ne bamukuba emigga emizibu. Wabula ono yeegaana okubanga amanyi Museveni ludda wa gy'ali. Mukuuma yali atemera myaka egy'obukulu 50, ssaako ne mukyala wa Luttamaguzi bo baabaleka. Namusisi ono ye baamukakkanako ne bamukuba ebitagambika olw'okubeera nga yagaana okwogera Luttamaguzi gy'ali. Yadde yali lubuto bano tebaamusaasira ng'era yali alowooza olubuto lwe lugenda kuvaamu. Mu kukomekerera, oluba lwe lwali lukyuse, amannyo nga gavuddemu, nga kw'otadde okubeera nga n'embiriizi bazikubye yenna tasobola na kutambula. Kyokka ate ye Luttamaguzi baamuwalaawala mmita ntono nnyo okuva ku nju ye ne batandika okumutulugunya okutuuka okumutta. Omubiri gwe gwaliko ebisale eby'amaanyi nga n'omutwe gwonna gwali gukooneddwa ebitagambika, era nga Namusisi ono baamwebasa kumpi n'omulambo gwa musajja mukulu ono Luttamaguzi. Mu kaseera ako abantu bangi baali bakuŋŋaanye, era bano ne batandika okubayita abali b'enkwe. Baaguteeka n'emirambo emirala egyali giwera nga 15, era nga ku mirambo egyo kwaliko egy'abasawo, abasomesa, ssaako n'abantu abalala baali balina kasente be baali bavunaana okuba nga bakolagana ne Museveni. Olwo mu budde obw'ekiro nga Namusisi afunyemu olungubanguba, jjajja we yamuyambako n'amugya gye baali bamusudde. Ono era bw'atyo n'akuŋŋaanya abaana ba Luttamaguzi 8 ssaako ne mukyala we ne batandika okutambula. Mukuuma yasobola okubeera nga awerekera mukyala wa Luttamaguzi paka mu bazadde be mu kitundu eky'ekikyusa, wabula nga bwe baali bagenda yasooka kutwala Namusisi mu ddwaliro e Nakaseke okufuna obujjanjabi, era ng'eno ono yamalayo wiiki 2 nnamba. Namusisi bwe yava mu ddwaliro yagenda wa muganda we ow'obuwala mu kitundu ekya Kiweeba n'amalayo emyezi mitono, nga bwe yava n'addayo mu kitundu eky'Emakulubita. Mu kiseera ekyo Mukuuma yali akyali mu kitundu eky'ekikyusa, ng'okusisinkana muzzukulu we baasisinkana wayiseewo emyezi egiwera. Twabula olunaku lumu Namusisi ajjukira Museveni ono yakuba miitingi mu maka ga Luliika agali mu kitundu ekya Mugogo, obula nga mu kuba miitingi eyo yategeeza nti ayagala Mukuuma abeerewo. Musajja mukulu ono Luliika ayogerwako ye yali akwanaganya emirimu gy'abayeekera bano mu kitundu ekyo, era nga yali mukwano gwa Mukuuma. Luliika ono era yategeeza Namusisi naye agendereko mu miitingi eyo basobole okubeera nga bamuwa ku ddagala erinamuyamba okuwona obulumi. Mukuuma ne Museveni baasanyuka okubeera nga baddamu okusisinkana, era nga baatuula wansi mu nnyumba ya Luliika mukyala we n'abagabula enkoko ssaako n'amatooke. Mukuuma ne Museveni baaliira mu ssowaani emu nga bwe boogerezeganya, wabula Museveni bwe yali agenda yategeeza Mukuuma ono obutaddamu kutambula na muzzukulu we kubanga akyali muto ayinza obutasobola kukuuma byama. Mukuuma ono yaweebwa lanka ey'obwa saajenti, era Museveni n'asaba basajja be okubeera nga buli kaseera bajjukira omukyalo ono olw'okubalabirira ssaako n'okubasenza,
ate ye Namusisi Museveni yamuwa amakerenda ge yamutegeeza nti agamire ng'ajja kumuyamba okuwona obulumi. Olwo okuva olwo obulamu bwa Namusisi ssaako ne jjajjawe Mukuuma bwatandika okubeera obwaddukadduka. Bano baabeerangako ne mu bifuluko omutaabeeranga bantu okusobola okwekweka. Era nga bazadde ba Namusisi ssaako ne baganda be basatu baafiira mu lutalo olwo. Era nga Namusisi mwennyini omwana we owookubiri yafa kyokka ng'omulambo yaguleka mu nnyumba n'adduka bwe baali nga bali mu kubagoba. Ate mu kaseera we waaliwo okutirimbula abantu mu ccaaki, bano badduka okuva e Makulubita ne bagenda e Kiweebwa, baabo Busomba, ne boolekera e Buloba, ne bakomekereza nga bali Ssentema. Olwo mu 1986 baakomekereza bali Nakawuka ng'era Namusisi afumbirwa Hamisi Muniina gw'agamba nti yali musajja wattu naye talina mulimo. Namusisi yatandikanga okukolerera famire ye, teekako n'okupangisiza jjajjawe Mukuuma akayumba mu katawuni ak'e Nakawuka. Yadde ng'olutalo lwali luwedde wabula embeera bano gye baalimu yali ekyali mbi, nga n'abazzukulu be baamulema okubeera ng'asomesa. Namusisi yagattako nti ajjukira bulungi nnyo mu 1987 mukwano gwa Mukuuma yali ayitibwa Nabadda. Embeera y'abano yabakwatako bw'atyo n'atwala mukuume wa Dr. Samusoni Kiseko omugenzi kati. Era ng'ono ye yabatwala mu State House nga musajja mukulu Museveni yali musanyufu nnyo okuddamu okulaba ku mukadde ono. Mukuuma yasaba okumuzimbira ennyumba era bw'atyo Pulezidenti n'alagira Sserwanga Lwanga okubeera ng'akikola. Nti wabula bano baaweebwa emitwalo 10 gyokka ssaako n'amabaati 10. Namusisi yategeeza nti n'ebintu ebyali bibaweereddwa byatwalibwa ow'oluganda lwa Luttamaguzi eyaliko omukulu wa disitulikiti. Ekyessanyu Museveni yaddamu n'abayita wabula bagenda okutuuka ku State House ne babagaana okuyingira. Nti wabula baba bakyali awo sisita wa Luttamaguzi Nakabira eyasobola okubeera ng'abayamba. Namusisi ono ajjukira bulungi nnyo nti yamala wiikisi 2 mu State House nga yeebakanga mukungu ssaako n'okulya ng'omulangira. Museveni bano yabasisinkana ne banyumyamu wabula ye Namusisi n'asalawo okubeera ng'addayo okusisinkana abaana be n'aleka Mukuuma ng'akyali mu State House. Era Museveni bano yababuuza ki kye beetaaga ne bamutegeeza nti baagala kubazimbira nnyumba. Nti Pulezidenti n'alagira Alex Mugumya okuba nga bano abazimbira ennyumba mu kitundu eky'Ennamulanda. Namusisi gye yali yagulira jjajjaawe ettaka era n'amuteramu akayumba ka muzigo gumu. Era nga puloti eno yali agiguze mu ssente ze yatunda mu ttaka ly'ewaabwe Makulubita. Nti wabula beewuunya nnyo munnamagye okubeera nga yagula ettaka eryali liraanye amaka ga Mukuuma n'ateekawo emizigo. Nti olunaku lumu nannyini kibanja yazuukusa Mukuuma ono n'amutegeeza ng'ekifo waali bwe kiri mu mannya ga Mugumya. Nti wabula Mugumya yabatiisatiisa bwe baali nga bagezaako okulondoola ku nsonga zino. Mugumya ono kyaddaaki oluvannyuma yafa era nga bwe yafa ebintu n'abireka mu mannya ga famire ye. Nti ebyembi Mukuuma ate era naye yafa mu mwaka gwa 2004 ng'atemera myaka egy'obukulu 9. Nga bwe yafiira yali tasobola na kusasula bisale bya ddwaliro yadde okwetuusaako ekyokulya ekirungi. Nti Namusisi atambudde mu ofiisi eziwerako okubeera nga naye ayambibwa wabula nga tewali kuyamba kwonna kwe yali afunye nga bamulemesa n'okumulemesa okulaba Pulezidenti. Nti ono yeewuunyanya nnyo bwe baamutegeeza nti Pulezidenti baamugamba bano baafa dda. Nti omulundi gw'omu mukwano gwabwe yabakonekitinga ku Dr. Diana Atwine bwe yali ng'azze mu kitundu ekyampumudde mu mwaka gwa 2018. Nti era Namusisi ono yasobola okubeera ng'abaako omuntu gw'ayogera naye ku ttiimu ya Dr. Diana Atwine eyamuwa amagezi nti waliyo omukolo Pulezidenti gw'agenda okubeerako asaanidde okugendayo ng'obudde bukyali atule Pulezidenti w'anaamulabira. Nti amazima gali nti Namusisi yakeera nnyo ku mukolo ogwo era Pulezidenti yamulaba n'amukwata mu ngalo ne banyumyamu katono bw'atyo Pulezidenti n'amukwasa kiyambi we kyokka nga wayita n'emyaka egisoba mu 2 nga tewali na kimu kye yali alabye.